Omukulu Kazimba Mugalu bamugambye bw'otandika bizinensi mu Geyena ng'otunda kazzi ka nnyogoga teebereza ogenda kukola amagoba g'enkana ki. Ekyo tewali yali akirowoozezza. Kazimba Mugalu yagenze kubaganyaamu n'abagamba mumpe kapito n'akwatirawo ekibbaasa. Era olwakibase yatandikiddewo omulimu gwe. Mulekeraawo okuprovokinga poliisi, mulekeraawo okuprovokinga ebitongole by'okwerinda. Munnayuganda attibwa, abbibwa, abonyaabonyezebwa, asolozebwa omusolo nga tagufunamu, bw'asalawo okugamba nti bannange lwaki bino biri bwe biti naakubwa emiggo, okwo kuba kuprovokinga ki? Bitongole byakwerinda ye Kazimba Mugalu bw'akiraba. Y'ensonga lwaki twabagamba nti mu pyramid of capitalism badikiteta basooka capturinga institution zonna. Amakinga sure nti amadiini buli diini gy'olowoozaako ng'abakiri mu face babe. Ekyo nkikubuulira. Angulikani Kazimba Mugalu awo tuvuddewo. Tugenze mu basiraamu mu bajje awo tuvuddewo. Tugenze mu balokole waliwani Bojingo ne banne awo nawo tuvuddewo. Tugenze mu busamize Mama Fina singa kulannama bonna babe awo tuvuddewo. Buli diini gy'olowoozaako ojja kwekanga ng'abasinga abali mu face yaayo bosooka okutunuulira nga bonna baki ba ansalinga eri dikiteta. Bw'atyo dikiteta bw'afuga otuuka akaseera nga osuubira ekituufu n'amazima mu kyaki naye ne bakuteekerako amazima nga galiko gabuzaabuza nga galina kujja watuufu gakutwala wakyamu. Munnayuganda asalawo okugamba nti ffe katulwanyise omutemu tetujja kutuula butuuzi katugobe ekibi. Munnaddiini yamugambye nti ebyo bye muwoggana nga mugoba ekibi temutawaana. Mulinde oba babatta babatte oba bababba bababbe. Ago ge madiini. Ekyo kye tubagambanga nti bannayuganda mukitegeere tuli mu kulwanyisa sisitiimu. Tetuli ku Museveni yekka. Senga twali tulwanyisa Museveni yekka, senga Museveni mwangu, senga twamuggyako. Kubanga naye yennyini ayagala kuvaako. Naye ayagala kuvaako ng'ensaagire saatya. Okategedde? Zimbabwe balowooza nti balwanyisa Mugabe waavaako nga Zimbabwe eteredde. Yatereera. Sudaani balowooza nti we balwanyisa Bashiri waavaako nga Sudaani eteredde. Yatereera. Tugende wa Libya. Balowooza we banaalwanyisa Gaddafi n'avaako nga Libya eteredde. Lwaki tetereeranga? Kubanga baalekawo sisitiimu, baalekawo emirandira. Ojjako bujja mutwe ne gumera ebipya. Ne Museveni ayagala kukola kikweyubula. Kati munnayuganda njagala okategeere tuli mu kulwana entalo bbiri mu lumu. Ate era lwe lutalo lwe lumu lufuuka lumu. Tuli mu kugoba system kyekitukubisa abayimbi, kyekitukubisa ba socialite, kyekitukubisa bannaddiini, kyekitukubisa. Lwaki tubakuba nti capitalism oba mu dictatorship mubeeramu ebiwayi bibiri, temubeeramu atabiriimu. Wabeera wanyigirizibwa n'anyigiriza. Bano bakazimba Mugalu senga twabakeera ne tubakubirawo saawa zino tebaali basapulayizinze. Yensonga lwaki ffe twakuba buli gwe tulaba alinga ajjayo olulimi, buli gwe tulaba alinga atugirayo olulimi nga tukuba ne muwozanga oli muyimbi tabiriimu. Okuba bwaki oli gundi tabiriimu. Tewaba atabiriimu. Ebiwayi bibeera anyigiriza n'anyigirizibwa. Either obeera anyigirizibwa oba anyigiriza. Kati teri ya tabiriimu Uganda. Ekyo mukitegeere. Era mbabuulira nti Uganda tuyina akatiko ekibiriiti aka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teyamiribwa sisitiimu yagifulumamu. Nammwe bannayuganda abanyigirizibwa Kyagulanyi yagibajjamu sisitiimu. Naye bano bakazimba Mugalu tubasuubiramu ekituufu, tubasuubiramu ekirungi. Bajja kujjanga boogera bwe bityo kubanga sina bannaddiini beerimbika bwerimbisimu aga amadiini. Nze nkubuulira